Musango bulungi nkaniriza nnyo mu programu y'emikolo n'embaga banange osiibye otya webale nnyo kubeera nga wadde akaddeko kano akalungi n'ogamba nti kano time yange buli lwa Sunday ebeera yakulaba mikolo n'embaga bambi tukusiima era nga tusaba Allah Katonda isamasiya obusobozi kale Allah Katonda Yesu God akudize mucho singo kubeera ngo yagala nze Sharita Mtawe programu eno ya buli Sunday esawa 11 paka emu abatekeramu esente oba abateka sente mu programu eno bibanafe aba Radiant tugamba tukozesa nnyo Radiant braid spray osprayinga mu kaviiriko nga kano ne kadda buto Radiant anti-dandruff n'omuteka mu nviiri zo bannange bw'omuteeka mu nviiri situka yenna oba bakuzaala naye oba bamukusindikira Radiant anti-dandruff ajja mugoba atera mukwano ng'omaliriza osobola okubeera ng'okozesa ne Radiant hair dye wegambira nti mukwano kankweko katono bye tugenda okulaba mu programu yaffe olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tulaba omukyala gwe bayita Rosemary Namayanja nga yanjula omwami we Paasita David Murimu ate bwe tunaavaayo tukutuuseeko abantu baffe bali betwalaga wiikendi ewedde omukyala ye Aisha tusaba ate omwami we ye Andreas Lejiski si Lewiski betugenda okuba nga tutuusaako olunaku olwaleero era nga munaye tugamba tugenda kubeera nga tusookera muyenga tugenda okubeera nga tulaba mwana muwala intelligent black beauty ayogera bulungi ate era munnange ng'olabye ddala nti mukyala wampisa bamuyita Rosemary Namayanja agenda kubeera nga yanjula omwami we Paasita David Murimu. Paasita David Murimu bannange bamuwadde ebitiibwa byonna banaye batumanyi okuyoyoota abaami ogenda nogamba lwaki asazeewo ogenda noono kumbe amanyi okumuyoyoota omanyi kye baakoze bagambye mu abakoba olukale muyingirewo ye Paasita n'ayingirawo ku lulwe mu Prado differently kwegamba okwongera okulaga nti ye mazima wanvu big size ate era ye muko tebakomye ku ekyo bamwaniriza n'ebimuli ye omugole n'agamba nti nze engoye ze ngenda okwambala favorite colors z'omwami wange yambadde zi pink ganazimakinga bulungi ne jewelry we owa silver bambi omukolo gwabwe gwabaddeko abantu ab'ebitiibwa era leka nkulage tovaawo kwagala nnyo ogw'okwanjula wabeerawo ekifo ekyenjawulo abakobe babeera balina okuŋŋaanira abasazeewo okwerekera Paasita David bakuŋŋaanidde muyenga era nga mu bakuŋŋaanye mu kifo kino mwe mwabadde bapaasita abalala ab'enjawulo abakyala abalabika obulungi wamu n'abaami abanyirira ennyo bano nno abajjidde mu mmotoka ennene ez'amaanyi ddala kitange taata naffe kuba tulinako obuyinza era nga tutuule taata agambye buli kwalinako obuyinza atuule abaali muzume emirimu kale mubawengalo bajolibodipensmubawengalo olibomubakirengalo ayaya mubaanirize era mubalamuse nga bwe tuyisa abagenyi abazze mu maka gaffe gano
Bassebo tusanyuse nnyo okubalaba. Wamu naffe bannyabo. Era dde bassebo. Era dde bannyabo. Mpulika amakubo. Munange tugayiseemu nga tulowooza eno. Weewaawo bannyabo tusanyuse nnyo okubalaba. Era dde bannyabo. Mpulika amakubo. Omwana oyo omulabye Ye taata. yakulira abasawo b'omumaka muno. Naye nno mwana muwala ekyo tekimala. Abantu abo basanze mu mbeera ki nga bwe bazze? Taata, abantu basanze mu mbeera nnungi. Mwabe wange mukikubire mu ngalo abantu bali mu mbeera nnungi. Bulungi. Ekyo kiseera kyonna. Wanje? Okuleka kino taata, tusanzeemu abantu abalwadde babiri. Wanje? Waliwo talkativeness. Nono lavmonia. Ogenda bikolera ki ebyo? Taata, talkativeness batumizizza eddagala okuva India. Naye ono lavmonia tulinawo eddagala epya baliyita Rose Queen. Lino Rose Queen. Rose Queen liri special nga bw'alyogedde. Liri ery'omuddwaliro libeera sugar coated lino liri ki? Era omusawo yakimanyi. Ono Rose Queen akolera ddala ku Love Queen. Kale ne bwe kiba nga kiri bwe kityo njagala mpulire ebigambo nga biva mu ggwe. Taata. Bwe wazze okujja wano waweddeyo oba ensigalire ebangibwa mujjukiza? Sebo kitange taata oyogedde mazima. Ensigalire ebangibwa mujjukiza sebo kitange taata kyabulayo sinnaggwayo. Akati obanga tonnaggwayo abaana bange bali balaba bali bulindaala baaganye okuseeseetuka okujja omuko oba omugole omwami ayingira mu kaseera ke kamu n'ababeera bamwerekeddeko. Kino Paasita David yakikyusizza yayingiddewo kye bayita special way. Yayingiriddewo mu mmotoka ekika kya Prado TX wakati mu mizira mu bitiibwa n'essanyu eringi. Tebakomye ku ekyo bamwaniriza mu ngeri ya kikungu. Mu ngeri gye baaniriza omuntu abeera avudde ebweru nga ensi yonna emulindiridde. Bamuwadde ebimuli era nga ne ku ekyo baagasseeko okumutuuza mu tenti ey'enjawulo etali mu bako ab'olukale. Abo be babedde nonsense okulaba ku babedde basada bakolobo banene era tukize batuleko muteeka eno zikiriza omunene wabeera bakulira tewali baloko kiraba zezo sitolaba
nyakukwata ulira kabasakata omuziki baera kusakata naye kiri awo buli omwana ndewesera ekigamba ekigwayinza okgenda naye abaffe katonda nayinza okugerera n'oviiramu awo nga tofunye ekitambi naye entambula eyo kebatwalire ddala tante Bahare